Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzote wasibi otya. Nze Nurdin Ntege tuli mu Ramadan etambula. Lero ngenda kutunulirako ku lutalo lwa Iran. Iran ekibuga kya ekikulu kibayita Tehran. Iran is surprising abantu bangi abamu babadde bagimanya babadde tebagimanyi. Olunaku tuli mu lwa mukaaga lwa musanvu ng'eggwanga lya Iran lirwanagana n'ensi bbiri. Okuli Israeli oba Israel saako n'eggwanga erya America. America yavaayo n'egamba egenda kukuba Iran egireke mu kkubiro. Era yali emanye egenda gikuba mu nnaku 3-5 ebenga egimaze. Wotuna eyali omuduumizi w'amagye ga NATO Wesley Clark 97 paka 22 yagamba mu 21 ng'amaze okulumba World Trade Center yalaba jeno ng'ayina list okuli amawanga 7 agayina okukubwa mu Buwalabu awo nga kuno kwaliko okuva dda ku Libya, Somalia, Sudani, najja Syria, Lebanon ne Iran. Gonna ag'amalala gaakubwa naye Iran yabadde akyalemye. So ekintu kino ekyokuba Iran kyaliwo kuva dda naye nga babadde bamwetegekera olw'okuba bw'okuba Somalia si bw'okuba Iran. Iran w'amaanyi so baali bakyetegekera dda ti Iran ayina okukubwa. Ekyo kiriko ensonga lwaki amawanga gano gayina okukubwa basembeyo na Iran. Ensonga ekola ekyo eva Jerusalem, East Jerusalem, West Bank wekigweraawo. Iran si ly'eggwanga ly'omala gakyoga. Ekisooka tuna history Persian Empire okuva ku Cyrus the Great, Dario oba empire gye bayita eya Bumedi ne Buperusi yaliwo civilization nene. Omuntu nga balina civilization baba ne legacy kye balwanira. Iran gwanga ly'amaanyi. America yalwana ne Iran nga America ewagira Iraq mu lutalo lw'e82 paka 88. America newagira Iraq, amanga ga Soviet Union naba ne bawagira Iran ne balwana paka 88. Iran netewangulwa. Kati omuntu yalwanako na America ne ba allies be tosobola kulowooza nti nojja mu planningira mu ddakiika ogenda omukube. Baali balina okusooka okuweekeninga bano ba proxy ba Iran, ba Libya, ba Sudani abaliyambyeko Iran. Kyovala era okulumba Iran kuno kwonna kwaza oluvannyuma lw'okukuba Hamas ne bamanya bagisesebudde, Hezbollah ne baginafuya, ne bamanya nti Syria Assad government egudde, ne bamanya nti atisi abanaamuyambako banafuye, kati tulyoke tulumbe Iran. Kuba mu the art of war saanizwa kugamba omukyayina nti no, if you are to attack an enemy you begin from the softest part of the belly. Tiempisi webe neeri ente etandikira ku lubuto si ku mutwe. So baali balina otandikira ebbali eno banafuye Iran balyoke bakwate ku Iran. Ensonga ezitabangudde amawanga gano ze tuyita unresolved crisis. Crisis ng'etutte emyaka teri resolved. Crisis etawanya amawanga gano gonna tujja kumaliza nga yatudda Jerusalem wewali ekizibu. Jerusalem, East Jerusalem eriko ebifo by'Abayudaaya bingi ebitukuvu. Ne tempo gye bagamba Yesu mwe yagoba abaali batunda yali Jerusalem. Naye kakati birimu basiraamu ate Abayudaaya baagala okuzzaawo tempo yaabwe. Tojja kuzzaawo tempo ng'amawanga g'Abawalabu g'amaanyi. Olina okuganafuya olyoke ojja okube West Bank. So kakati lino lwonna mission nga enkola za kuva mu 97. Bazionist Abayudaaya baali baagala okukola nti bateeka tempo yaabwe. Balina okujja nga banafuya amawanga g'abaki g'Abawalabu. So kakati okuba Iran ensonga nnyingiko. Naye ng'ensonga esinga ensonga ey'okuba nti baagala ebifo ebitukuvu tojja kubifuna nga Iran ekyaliwo y'amaanyi. Olina okunafuya abasiraamu. Ekirala nti Iran dominance Isirayiri eri emabega wa kino kyonna. Trump yajja mu manifesto ye nga atagenda kukola kikutandika ntalo na ggwanga lyonna. Ayagala Amerika nga teri musirikale wa Amerika boots ze nga ziri mu ggwanga lyonna. Kaakati kyakyuse dda lwaki? Pressure ya caucus groups ez'Abayudaaya mu Amerika. Abayudaaya be bakontrolinga ebyokulwanyisa. Kampuni ezikola ebyokulwanyisa Boeing, Raytheon, Lockheed Martin anizi owning Abayudaaya. Abayudaaya be baforcinga Trump okulaba nti akuba Iran. So kakati kino kyonna kirimu dominance. Isirayiri erina okuba nga ye dominating awo wonna Middle East ne Persian Gulf. Kyovala abajja banafuya amawanga. Era nkulayira we banaavaawo n'ettaka bajja gifunako obusibu. Ojja kulanga nayo bagyesonseza. So Isirayiri erina dominating. So strategically Isirayiri erina okudominating ekitundu ekyo. Kyaplaningibwa kuva dda Churchill yakisooka. Sematala asooka nga yakagwa mu kye bayita Balfour Declaration. N'agamba tuteekewo Abayudaaya batono awo mu Palestine baali bagiyita Syrian Palestine. We banaawerayo bo bajja kwekolera ekisigadde bajja kudominating awo kyekiriwo. So dominance no olutalo luno lwonna strategy za bonna
baali bapulaningira olutalo oluli ewala. Kiringa wonoobeera ng'olwana ne neighbor wo nga naye obuukawo banneighbor 6. By'obadde mulwana nti akako kasale kajje wange nkakube tebijja kukola. Olina kulaba nti osindika bwana bumuvumira eri naye akuvume oba ku ssimu. Kaakati olutalo oluna amawanga distance nene okuva e Iran okutuuka Israel kilomita kumpi nga 1,400. Kaakati otosuubira nti no amagye ag'okuttaka ganaakolawo. Balina kukozesa longo range. Kati Isirayiri obusobozi bwayo bwonna buli mu bbanga kukozesa nnyonyi. Era yali strategy. America kukozesa amazzi na kukozesa base zaayo esemberedde Iran bakube Iran. Iran strategy yayo ya long range missile ezikuba ewala, short range ezikuba mu kilometers nga 5, intermediate ezikuba mu 10,500 ate ne long range ezikuba mu 10,000. Sobola okuba ebitundu ebyewala. So strategy ya buli omu kulaba church na delivering ekyokulwanyisa kyo kituuke kikube gwe nnwana naye. Wansi kijja kuba kizulwali wadde lusoboka singa America eri determined okuteeka boots z'abasirikale baayo ku ground. Naye America kyetejja lwaki Afghanistan yabiraba ebyaliyo. America yali Vietnam yabiraba ebyaliyo. So kaakati essaawa eno kwa America bweri nga ewaka bimutwalaganya abantu tebaagala lutalo n'olwe Ukraine lubatamye tosobola kutankuula lutalo luti abantu lupya bajja kuba bubi. So America teri ready yadenga abasirikale bali ready. Nagwe mbadde njogera nako yawummula amaki naye nga batandise obayitamu musobola okolayo contract ya nnaku 10 buli lunaku $1,000 singa possibility ebaweera baali agadde naye ebyobufuzi biyinza obutabakkiriza amagye ga America kulandinga mu Iran. Ekira terrain ya Iran sinyangu nnyo okugenda olwanireko wansi. Okutwaliza awamu amaanyi ga America ne Israel gonna gaali tebaagala kye bayita protracted war oba war of attrition, olutalo olutwala ebbanga nga mukyalwana babirabye Russia kye byagikola. So kaakati babadde baagala olutalo luyinza okuggwera mu nnaku 4 nga luwedde. Kyovola balonchize kye bayise decapitating target oba preemptive target. Decapitating tyokusalako omuntu omukono. Wemba ngenda kukuba ejjinja toninda likasuka omukono gutemeko gugwe wali. Mbere nga sobola kola ki kukasuka jinja kye bayagadde. Kyovola abalonchinza ataaka ne bamanya nti katutte ewali Ayatollah Khomeini tunoonye gundi pa dumira Islamic Revolutionary Guard n'abalala abakulu tubakube lumu ku Saturday ku Sunday tuwayipinga abantu bekalakaase regime egwe nga bamanyi by Tuesday bajja kubanga regime egudde kyaganye. Kati America strategy ebefudde ne Isirayiri tebajja kugumiikiza kugenda mu lutalo lunaatwala bbanga. Lwaki kinyigiriza abawalabu baba batali mu mpalana na batamanyi na ntalo za Isirayiri. Kata UAE Saudi Arabia emirimu tegitambula economy zifa balina okuforcinga America olutalo luvaamu amangu embiro. Kaakati yo Iran olutalo lwayo kuluprolonginga tuluwanvuye kye bayita war of attrition mukoye kuba America ava distance. Olabo kuba enkambi ye Bahrain enkambi ebadde enkulu nti missile za America esinga bwabadde basiterekerawo wonna mu Middle East. Ti amaato ga destroyer ne Abraham Lincoln agali mu Indian Ocean. Destroyer emu ebeera ne missile 9. Missile 9 wosikuba nga basindise missile nyingi zisobola okuggwako mu nkuba 5. Eryato lirina okudda lifune missile. Iran yasoose kuba Bahrain ne ggala ne Strait of Hormuz. Etegeeza amaato ga America egaba gakufuna missile balina genda ku Diego Garcia kitwala ennaku 3 okutuuka n'okudda. So America kiba kijja gikalubira ogenda kime ebyokulwanyisa gy'okube. Kati Iran yo kyeyagala era ejja kituukiza America bagikooyo olutalo eruveemu. Ekisooka ku luno tulabye nnyo amawanga agali neutral ne ba alayi ba USA nga bali neutral. Tulabye Bungereza ng'egaana nti asijja kwenyigiramu nnyo. Spain yagaana okuwaayo besi yaayo. Tulabye amawanga nga Cyprus n'abalala bangi abavumiridde olutalo luno. So kaakati abo bajja kuplayinga party nene. UN it's a defunct tekyaliwo nnyo kumala googera etejja kuplayinga party naye abayinza okuplayinga party nene nnyo mawanga ga Buwalabu. Kuba America businesses esinga ziri mu Qatar eziri UAE ne wazamanga ga Europe Monaco ne America zifa. Kaakati business wezifa Abawalabu tebajja kugumiikiriza nga business zaabwe zifa. Saudi Arabia Aramco ye company esinga otunda amafuta bagikubyeko ebitundu tekyatunda. So bajja kuteeka akasito ku Trump okulaba nti bayita mu ngeri zonna olutalo lugwe. So amawanga ga Buwalabu gajja kuba instrumento kuba googera America bageeguya balina interest nnyo mu mawanga ago. So okutwalizaamu ejja kuba volatile ejja kuba ya bulabe lwaki ti amawanga mangi kaakati gali suspicious ku US tegajja kutrasinga US. Ekitegeeza Iran weene survivinga
mu buli ngeri ekyegenda okuddako kulaba nti ezaawo mizairo zaayo wekiba kyeragana kufuna nuclear bajja kulwana omufuna. Amawanga nga gattake gagenda kuba suspicious kuba walabyeko n'obusaturating nti after Khamenei tudda ku Erdogan. Israel already yatandise dokayana nti Egypt rate kweri stalking ebyokulwanyisa nene nnyo. So Egypt awo yamanyi mu buwalabu omuntu azonne zibaddengawo. Egypt population yayo nene era eringa Iran. Era America yebejiguza ebyokulwanyisa mizaire ezimu tezigiguza kwenkana na Israel. So kakati amawanga mangi gagenda kuba ku bunkenge. Tuyinza okulaba emikago nga gikyuka nnyo buli omu nayaga kanfuneko wenneetaasiza wano kuba America asobola okunkuba. Walaba Israel ng'erumba kata. So kakati mistress ne suspicion zigenda kuba nnene nnyo ku kino kye balabye buli omu ajja kumanya nti regime yo basobola okutta omukulembeze basobola okulumba ati anytime nga beekwasiza kye tuyita a conspicuous lie nga bwe bakoze ku Iran ti atomic weapon kye beekwasiza okuva eddanida naye nga bakyogera kuva 9 ti mwezi Iran ejja kuba ekoze paka ne kakati tekolanga naye bakikozesa. So bafunawo ekirimbo kyonna ekirungi ky'omatiza ensi ne bakulumba. Papa kiyinza okubeera ekizibu naye okumega kwonna kuyinza kuva mukoye. Vietnam teyali y'amaanyi naye America kumpi wa president nga 5 balwana ku lutalo Vietnam. America netuuka okuddukayo nerekayo n'abasirikale lwakuwanvu yaki lutalo. So kakati gonna amawanga agalwana na America gamanyi luwanvuye. Trump emyaka gye 2.5 onagwako ng'omulala janga akyusa policy nga America evaayo. Bona ye strategy okuwangula nti ku byokulwanyisa kizibu nnyo bayina ebyokulwanyisa naye tuluwanvu ye strategy ematalinga. Okufuuka kwa America akayinja mu ngato ne weeteri ba America omulala walijjawo nga ye super power. Bungereza lwaki yatukolonize nga yali ow'amaanyi. N'alwana India, n'alwana Canada, n'alwana Australia ye w'amaanyi. Buli abeera ow'amaanyi byakola. Naye ow'amaanyi bwe batuuka mu challenging ensi ebeera ku bulabu obutagambika entalo ziba nnyingi. Sematalo asooka agenda okujja nga oba super power baweze bana mu nsi. America gyali super power, Bungereza super power, Japan nga naye ageewulira Sematalo owookubiri, Russia, Soviet Union nga wali so nga bana bonna we bali kati awo wabeerawo entalo ezitagambika. Ti super power abaaliwo abayaga okukuba bano bonna abafutize muleme kulinnya kuba super power entalo nezijja. Kati America ye super power alina okufutiza Iran tafuna nuclear, alina okulaba China ntino baginafuya, alina okulaba Russia nti baginafuya kati byebiriwo. Era we tutegendereza ba super power bana abarayizinze basobola ofiira mu disaster nga World War lwakuba se kyangu kati ku atomic age naye luli ekyayita Sematalo owookubiri ba super power abawera ne barayizinga. Sematalo asooka Germany okuba nga unifyinze 1887 nekye. So buli wabeerawo abawakanya super power entalo zibeerawo. Trump ye muntu ayagala nnyo okubeera alina superiority complex, ayagala okulaga nti wa kitalo. We yamanya nti abakulembeze abaasooka balina likodi, ekisanja ekyasooka teyalina likodi. Ewaka ebintu bimutwalaganya si birungi okugoba abatuuze abatali mu kyo nkaayana byonna si wattutumu nnyo. Abakulembeze abo baagala nnyo okukola likodi wabweru. Nga wala Napoleon Bonaparte nti Napoleon domestic policy zaamulema n'awakula ntalo. Peninsula wo ne Spain ataddeyo muganda we n'avaawo n'agenda mu Moscow campaign, continental system alwanye ne Bungereza, akutte papa amusibye, ebyo byonna. So akola atise ekifaananyi akirungiise ku foreign policy. Kati Trump kyakola bonna abakulembeze ba America abalemeddwa domestic policy bakoze nnyo ekyo. Bush senior yafuga ekisanja kimu, walaba bimutwalaganya yalumba Panama n'ajjako Noriega. So bonna bawakula entalo ezebbali atise erinnya balikolera eyo, asobola olwongerayo asobola okukola likodi. Supreme leader ow'eggwanga erya Iran, America ne Israeli omukulu Ayatollah Khamenei baamukuba batya bingi naye kye basooka okukola baamwetooloola. Mossad yakwata cameras eza Iran nezeetooloola ziri mu bukulembeze bwa Iran obutwala Ayatollah ne ttiimu ye. Kikino ekyabaawo bwe baamalaawo mu myaka egyayita mabega lwa Afghanistan okubaamu n'olutalo lw'amaanyi, Aba-Iran bano baddukira mu ggwanga lya Iran. Afghanistan, abantu ba Afghanistan abaali babundabunda baddukira mu ggwanga erya Iran almost abantu obukadde nga 2. Bwe babeerayo Israeli neemanya nti babeeramu balinga ba refugee. Ebyokulya babifuna bbalirirwe, ebintu by'okukozesa olina kwega nga bw'omanyi omuntu refugee. Kati Mossad ng'egenda ebagwamu, that is Israel, ng'ebateerawo $200
mujja kugenda mutukolere bwe muti ne bwe muti mutulage kyekitambula mu ggwanga lya Iran, entambula z'abakulu. Kati gye baagiriza nga bakutte buli ali mu top leadership eya eggwanga erya Iran gye tumanye eya Ayatollah oyo eyattiddwa nga bataddeko kamera enkesi ku masimu gaabwe. Ne batandika okutta omu ku omu ku kakiiko akafuzi aka Ayatollah. Bwe bakigwamu nti abasajja bano baatuluka ku masimu ne bejjako amasimu tebaddamu kutambula nazo. Naye abasajja ba Iran beerabira ekintu kimu. Beerabira nti buli omu yalina omukuumi. Abakuumi tebaabaggyako ssimu. Mossad ne America babadde bagoberera amasimu g'abakulu bano abakuumi oba ba bodyguard b'abakulembeze bano. Era gye byaggweredde nga buli omu ategeerekese mu nfo waali kwe kubatta. Baabategekera akabaga nvyendi ne babakuba omulundi gumu bba ne bafa. Naye Iran ng'eggwanga lirina olukiiko olufuzi. Twogera ku Ayatollah ali mu myaka 80 n'okwambuka. Gwe weebuuza nti nga ye supreme leader weerabidde nti eggwanga erya Iran lirina president maakyazi kali akakiiko akafuzi ak'oku ntikko kabaddewo. So America ne banywanyi ne munywanyi we Israeli baamanya bwe tunaakuba eggwanga lino ne tutaba supreme leader Ayatollah Khamenei ne banna abamugoberera enkera ne bakuba ne yali president edda gwe twakula tuliro w'amaanyi Ahmadinejad ne baamutta. Kitegeeza kijja kusitula emitima gy'abantu mu ggwanga erya Iran, kijja kuleetera abantu okwekalakaasa, kijja kuleetera abantu okumala okwerwanako bwe kinaava ffe tukyuse obufuzi mu bwangu. Ki ekyabaddewo? Iran yatandika okwerwanako naye nga sirina kutwala ku ngeri Iran gye yeerwanako. Olutalo lubeera lwa mirundi ebiri. Abasajja aba West bwe tuyita Western media, Western countries, tugamba Europe saako ne banywanyi aba USA ne Israeli kwa tuba kati yeetwalira mu West. Okusinziira ku expert mu politics wa geopolitics naddala mu kiwondo kya Buwarabu bamuyita Zetro Hassan. Yali akola edda ku Al Jazeera abagoberera politics oyo ali international. Yali amukola bulungi nnyo. Musajja musiraamu era ali omu ku abo abatakkaanya na nkola y'abazungu ku kiwondo kya Buwarabu. Era yakugamba kanjogera ekigambo kyo kimu ku kimu bwe tuvuunula mpola mpola ebinaaba bitambuze. Kati ali mu kutusiigira ekifaananyi nti bw'otunuulira amawulire ag'ebweru engeri gye gakutusiigira ekifaananyi ky'olutalo olugenda mu maaso mu Iran gajja kukulowoozesa nti Iran essaawa eno yeriko obuzibu era essaawa zino esaana kukuba. Naye ekituufu kyabadde kitya? Katukiwulirize, wuliriza mpola mpola. You might be witnessing a rather upside-down, topsy-turvy, bizarro view of the world, of reality. You're not being told everything. You're being given skewed perceptions. For example, if you're watching Western media coverage, you might come away with the impression that Iran attacked Israel out of the blue and Israel is responding, when it's the other way around. We all swore on Thursday night that it was Israel that launched an illegal act of aggression against Iran. Iran is the victim here. Israel is the aggressor. But akugambye nti bw'onootunuulira amawulire BBC, CNN, MSNBC, amawulire mangi, Fox gayinza okukuterawo nti essaawa eno nti Iran yalumbye Israeli era Israeli nevayo mu kwedifendinga ng'essaawa eno bwe tukiwulira nti America ekulaga erina okukuba Iran olw'ebyegenda mu maaso. Kati n'owawulira olowooza nti Iran yakyokozezza America oba yakyokozezza Israel. But it is upside down. Essaawa eno Iran eri mu kwerwanako nti yalumbiddwa
mu kulumbibwa n'etandika okwerwanako. Abiwulira ku radio ne TV ojja kulowooza nti ensi ziri wakati wa Iran tekubanga ku ssasi na limu. Iran, Israel ne America baatandika olutalo luno nga be baluyingiddemu nga bo. Ki ekyaddako? Western media coverage, Israel is the victim always. Some other points you may miss while watching Western media coverage. For example, Iran doesn't have nuclear weapons. Israel does. Iran is a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the NPT. Israel isn't. Iran has allowed... Owulidde? Iran terina nuclear weapons nga ensi bw'ekyogera. Iran yasayininga ku NPT treaty egaana omuntu okukozesa ebintu ebyokulwanyisa nti sijja kusukka wano, sijja kukola kino na kino. Israel yagaana. Tesayininga ku ndagaano ya nuclear nti sirina mukola. Tekkirizanga muntu agenda mu Israel kukebera byakulwanyisa byayo. Iran yakola etya? IAEA inspectors into its country. Israel doesn't. It's a nuclear double standard that I raised with former Israeli Deputy Foreign Minister Danny Ayalon a few years back on my Al Jazeera English. Okawulidde? Abakebera ebyokulwanyisa binnamuzisa, ebyokulwanyisa eby'omukka ogw'obutwa ze tuyita nuclear weapons oba mass destruction. Iran yabakkiriza ne bayingira eggwanga lyayo. Bwe bagamba Israel yagaana nti waffe temukeberayo. Naye ate yerumiriza ziri ensi bali balina obbakebera bba tebalina. Goberera olutalo luno njagala tube nga tutambula ffenna. Show head to head in a clip that's recently gone viral again. How many nuclear weapons does Israel have? Because experts say it's anywhere between 80 and 400. So what? So what? Yeah, so what? Njagala owulire kankakuddiremu katono kulina kyabuuza. Iran has allowed IAEA inspectors into its country. Israel doesn't. It's a nuclear double standard that I raised with former Israeli Deputy Foreign Minister Danny Ayalon a few years back on my Al Jazeera English show Head to Head in a clip that's recently gone viral again. How many nuclear weapons does Israel have? Because experts say it's anywhere between 80 and 400. So what? So what? Yeah, so what? Oyo babuuza Deputy Foreign Minister ow'eggwanga lya Israel bali mu UK. Bamubuuza nuclear weapons Israel erina mmeka? Ansa ye eri nti so what? Okole ki? Bwe tuba tuzina mukole ki? Njagala owulire double standards eziri mu ntalo zino ozigenderere. Has Israel ever do you recognize the hypocrisy of Israel having a secret illicit nuclear weapons program that it won't open up its doors to and won't talk about, and then lecturing everyone else in the region about nuclear weapons? Absolutely not. You know why? Wulirawo bulungi awo. Let me ask again. If an Iranian guest came on my show and I asked him about Iran's nuclear program, he said, I don't know, I'm not going to talk about it. Would you be okay with that? You'd be outraged. Of course. And yet you sit here as a former minister of the Israeli government saying, I don't know, they talked about nuclear anyone. Because there was like 16 United Nations Security Council resolutions Waliwo akubira akuli obubi. against Iran. And there is against Israel. And there is against Israel as well. About your nuclear program? No. Yes, there is. UN Resolution 487. Let me read it to you. The UN Security Council in 1981 says, calls upon Israel urgently to place its nuclear facilities under the safeguards of the IAEA. Why haven't you done that? Because there you have it. The nuclear double standard. Israel violates... Obubaka obuli muno Israel ne America bebavunaana Iran kola nuclear weapons, kola long range missiles esobola okuba ewala mu nsi ewala. Israel ebikola. Israel ekola nuclear weapons. Bwe bagigambo gikwera gamba so what? Tukole tutya? Mugenda kukola mutya? Naye ate bano bamwetuloddaga bano ate balabika nabo bamukola. Lwaki bano bamukola nga ffe naffe tumukola? Bano bamukola agenda kuba wabulabe gye tuli. Kiki America kyeyagala ne Israel? Multiple UN Security Council resolutions when it comes to its own stockpile of nuclear weapons. And yet Western media interviewers who have multiple Israelis on air all the time never really ask about this, never really ask about Israel's nukes. Why? I get why Israel wants to maintain its policy of nuclear ambiguity, of not confirming or denying that it has nukes.
But why does the US media, the UK media, the Canadian media, why do they all have to go along with it? Hassan Zetro yali wa Al Jazeera, ne bwogenda ku YouTube teekako Hassan Zetro, ZETRO, Hassan Zetro, ojja kulaba ebigenda mu maaso. Mukambwe mubi, gwe gwamanyi gy'ova, gy'omumanya mubi. Bwe nvudde eyo olutalo nga lutandise lunyinyi nti dde Amerika emaze okuba ne munywanyi we Isirairi. Kino kye kyaddako oluvannyuma lw'okukuba ensi ya Iran. Bano bazungu. Iran has destroyed an American Navy base in Bahrain, and it is still burning right now. Iranian drones have overwhelmed American bases in the region, and this is a radar that's worth $1 billion being blown up. Many residential buildings housing American soldiers in Bahrain are also being blown up by drones. What you're seeing is a direct strike of a ballistic missile. Baakuba Bahrain. Kankutwaleko ewalala. 4 headlines from here in Washington that I think are Eno really Sky News ya important. First, Bungereza. a stunning statement from Owulira. the Defense Secretary Pete Hegseth. America, regardless of what so-called international institutions say, is unleashing the most lethal and precise Owulira. air power campaign in history, all on our terms, with maximum authorities. No stupid rules of engagement, no... Amerika egenda kulumba obwengula, egenda kukuba Iran, nga teyina mateeka ga kulwana ga nsi yonna gakigeegoberedde, wabula all on our terms. Kitegeeza ki? Kanka kuddiremu. First, a stunning statement from the Defense Secretary Pete Hegseth. America, regardless of what so-called international institutions say, is unleashing the most lethal and precise air power campaign in history, all on our terms, All on with our maximum authorities. No terms. stupid... Eyo ya Amerika ekugamba nti eyagala Russia egoberera amateeka, ekugamba eyagala Iran egoberera amateeka, Amerika ekugamba eyagala North Korea egoberera amateeka. Bwe tuuse mu lutalo nga lukalubyemu, temutubuulira bya democracy, temutubuulira bya international institutions bezigamba. Owulira defense. Military. He appears to be abandoning the principle that underpins the military doctrine of Western democracies, that you Owulira. adhere to the rules of engagement in a way that your enemy does not. This is a stunning shift in US military operational practice. Yes, right there. Yes, sir. The second headline, which I think articulates so clearly the strain between America and its allies, in particular the UK, and this so-called special relationship. Listen to this. Capable partners are good partners. He's talking about Israel there. Then, Unlike so many of our traditional allies who wring their hands in pleasure. Awo nkugjeewo. Biyinza okukubba wamu naye biwa obudde. Njagadde kuwa mboozi etali ya bulijjo. Njagadde kuwa mboozi etali ya bulijjo. Let's talk about Iran. Fantastic. Okay. You support Iran? Okay. Well, let me ask you a question. Wulira wano. Iran was attacked on April the 1st. Right? It was attacked, the embassy of Iran was attacked in Syria by Israel. After that, on the first occasion, they then sent missiles and drones, correct? Now, my question to you is, does Iran have a right to defend itself? And if so, what is a proportionate response? Because you see, I've been having a moral quandary about the issue, Piers Morgan. What's a proportionate response? I tell you what I think about Iran. I think Iran is an unbelievably nefarious place which has been fueling Hamas, the Houthis, Hezbollah Does it have for a right to many defend years itself? with a joint Does it have a right to defend a itself? joint ideology that they want to eradicate Israel in any way they can. Okay. Does it have So a right to I defend think itself? Iran is one of the most despicable Does it have a right to defend regimes itself? in the world. I also think that right now the Iranian regime is in serious danger. You look completely of- discombobulated. of- What do you mean? You look disheveled. I'm telling you what I think of Iran. I'm asking you, do they have a right to defend themselves? Do you think they have a right to defend themselves? Also, you can answer the question. Do they have a right Ekibuuzo to kye defend babuuza. Byonna nga amaze obyogera ku Iran. Ekibuuzo kiri nti bayinamu eddembe lyonna eryerwanako. Bayinamu eddembe eryetangira. Njagala owulira eggye lya Uganda baliyita Uganda People's Defence Forces. Akagambo defense
oli akubuuza Uganda erina eddembe eryetangira eryedifendinga ku bulumbaganyo obwali bikoleddwako singa tugeze Kenya etutabukira. Uganda ebankyamu okuteeka ku nsalo yaayo abagirumbye naye gaa temujja tukuba. The sovereign nation was attacked. My question is, does it have a right to defend? Iran has been fueling Isn't that the attacks question on you've been Israel asking? now for what, 40 I've years? been having a moral quandary about it. I've been having a moral quandary about it. Have you? Yeah, moral quandary, yes. Moral quandary, I don't know. Do they have a right to defend themselves? And if so, what is the proportionate So you're response? supporting Iran, to be clear. I'm asking you. No, Are I'm you not supporting I'm Iran? not supporting. I'm antithetical to many of these organizations for my own purposes. But my question Do to you, you support the Iranian regime? not unconditionally, but I support their What right, conditions do you agree with them about? their right to defend themselves. Do you believe they have a right to defend themselves? No, they're terrorists. Oh, so they don't have a right to defend themselves. Iran does not have a right to defend itself. They do, but they're not the ones. So what is proportionate response? They're not the ones. What's the proportionate response? No, Can I answer it? You asked this question to the You're people. just going to keep talking. Can I answer it? What's proportionate response? Proportionate response to Iran is to stop them trying to destroy Israel through their proxies, Hezbollah, the Houthis, and Hamas. What they've been trying to do for many years. What is a proportionate response of Iran after the embassy was smashed and destroyed in Syria and 16 people were killed? What's the proportionate response? Well, what about the proportionate response to everything Iran's done? Which is against the Vienna Conventions. What about the response to everything Iran What has did been Iran doing? do to Israel? Who did they kill? Who did they They've never killed anybody. Who did Iran. they How deluded are No, you, no, Mohammed? excuse me, hold on. Which Israeli civilian have Iran successfully targeted? Give me one name. You don't think Iran's too responsible for any Israeli I'm civilian dying? I'm asking you to edify What about me. the way they funded Hamas? You can both edify slaughtered me. 1,200 That's people a in different Israel. Iran in October the particular. I'm not 7th. talking about Hamas. We've spoken about Hamas at length. We're But talking about I Iran. can Do give it you through some their We're talking specific about Iran. It's names. old news. You're talking Right. about Let's let Hamas. Alan respond. Yes, go ahead. Who did they successfully target? Let's talk about Iran. Let's talk about Iran. Oh, fantastic. Okay. Aha. Omukulu bamuyita Mohammed Hijab. Alina omukulu gwe amanyiddwa nga Piers Morgan. Musajja ono w'amaanyi nnyo. Y'omu ku basinga okusasulwa essente mu b'amawulire mu nsi yonna. Piers Morgan musajja Mungereza. Amanyikiddwa nnyo ne his morning show everyday. Akola byeyagala. Omusajja Hijab Mohammed amubuuza Iran ani gwe yali asse mu Israel kigwoga nti yagenda nebakuba nebattira for example nti abantu babulijjo bali mu katale Iran nga yabakuba nga Israel yagenda Syria nekuba embassy enamba negiteeka ku ttaka eya Iran bamubuuza ekyo kyogera ku kibabuuza Piers Morgan tayagala kiddamu bamubuuza Israel bwerumba Iran erina eddembe okwerwanako Morgan takyogerako. Morgan gwe batuledde nga case study here. Ne answer eri nti emabega wonna batulaze nga eggwanga erya Iran teririna ddembe kwebuuza ku kyokola kyonna. Kanyongera okukeberako nyina video zange wenzitereka. Nyina video wange wenzitereka. Bwe mba nkola show nze nkola reference senyumya mbozi ya parapase. Senyumya kati nkututta olutalo nga lutandise. Eno CNN. Eno CNN. After the impact here in Riyadh, the State Department issued a shelter-in-place warning for U.S. embassy staff here in Riyadh, for U.S. consular officials in Jeddah in the west, and for U.S. consular officials in Dhaka. Eyo nvuddeyo kati nkutwala mu bufunze. Byonna nga maze obbikutwalayo. Ensi eno erina abantu abaana n'ebyana. Ensi eno after the Second World War, Israel eno yateekebwa mu kitundu ekya Middle East, yateekebwa mu Palestine, mu ndagaano eyakolebwa Bungereza n'eggwanga erya America. Before 1948. Before 1945, Second World War ng'egenda okuggwa. Naye baagaana waliwo agenda okumpakanya. Naye njagala kugamba teri nsi ya Europe yakkirizaako ku housing abantu ba Israeli.
olw'Abayisirayiri bye baatuusa ku bantu ba Europe wakati w'emyaka gwa 1700 paka mu mwaka ogwa 1945. Isirayiri yawamba buli katale akali mu Europe. Abayisirayiri bawamba ebyama by'ensi zonna. Abayisirayiri bawamba bizinensi eza Europe zonna. Ne batuuka ku mbeera nga be bawola abantu ba Europe ne babateeka ku maviivi. Abayisirayiri ekyabatisa mu lutalo mu Second World War baaliwo mu lutalo olwa First World War. Eggwanga erya Germany bwe lwalirwana ne banywanyi baayo mu lutalo era Germany yali y'amaanyi mu ntalo ezo. Naye Abayisirayiri baali bawangaalirayo. Mu kuwangaalirayo baasomola ebyama bya Isirayiri bya Germany ne babiwa eggwanga erya Bungereza. Bungereza nesobola okumanya coordinates Germany zeekozesa okusobola okubakuba. Kati Bungereza nezitaapinga okumaliriza nga Germany ewanguddwa olutalo. Omukulu Adolf Hitler bwe yakwata obuyinza ye yajja kuwoolera buli ekyali kikoleddwa ku ggwanga erya Germany. Era mu gimu ku nsonga ezikyattisa abasajja ba Isirayiri ensonga gye baakola ku ba Germany. Ekyokubiri, abasajja ba scientists aba Germany baali bayina abasajja abamu nga Bayisirayiri nga basharinga amagezi mu kukola ebyokulwanyisa ebyali bikola ki ebyali bikuba ensi. Jjukira yali World War ng'okuba Bungereza, okuba Russia, okuba n'ensi endala ezaaliwo awo entonotono. Kuba ndowooza Germany yalina Italy be baali banywanyi baayo, Japan n'abalala. Germany be baali banywanyi baayo. Kati nga Russia, Bungereza olwo nga balima kimu gye byaggweera. Omukulu Hitler bagamba yali tasekangako. Yali musajja mukambwe ekikula kye kirala teyalabwako mu public nga mbwaseka. Era olunaku lwe baakwata ne basala Abayisirayiri abakusukka mu kakadde. Bagamba obukadde 5 ku 6 ansa wali eyabala gwe tutamanyi yakwatirawo okubabala. Naye abantu bwe bagamba be batta baakola ekidiba ky'omusaayi nga kikulukuta mukoka. Buli lunaku lwe baalabako Hitler ng'asanyuse. Ng'ekimusanyudde abasajja Abayisirayiri nga baali bacunyizza ensi okumala ebbanga ddene n'agamba nabo mbalabyeko nga bafa. Eyo mbadde nkuzaayo fast rewind kati fast forward. America ne Israel oluvannyuma lw'okukakasa nti bagenda okukuba eggwanga erya Iran baalowooza bwe banatta top leadership eya Supreme Council oba Supreme Leadership eya Iran ng'ekulirwa omukulu Ayatollah Khamenei nga bwe nakugambye nga ntandika nti kijja kuba kimala bumazi. Kyaggweerawa? Iran yalina drones ze yakola. Drones zino ziri cheap. Zikolebwa $2.5 egya dola okugikola. Israel ne America balina interceptors. Buli interceptor okukuba drone emu, interceptor emu bagikozesa ekolebwa $3 million. Iran ekozesa $2.5 okuzimba drone. Ate mu America n'omu Israel alina okukozesa $3 million okukola interceptor n'alemesa drone okukuba. Ekyo kimu. Iran yetegekera luno olutalo okuva mu mwaka 1985 okutuuka kati. Ezze ekimanyi nti ekyaleeta Israel mu kyondo kino olunaku lugenda kukyanga lwaffe. Israel buli akubye buli nsi eyeetoolodde awo. Israel eyo yakuba Egypt n'egireka mu kkubiro myaka gyaddafuna abamanyi ebyafaayo bajja gikubuulira. Naye ebyafaayo ebyaddala bigamba ki? After the Second World War, kano kamaaki ng'ate njagala okasale namu. After the Second World War, Bungereza n'eggwanga lya Amerika nga Amerika olwo emaze okufuna amaanyi esajja kudde.
baanoonya engeri gye bagenda okufugamu ensi yonna naddala ng'oggyeko Europe ne America nga yo ne Canada. Baanoonya omuntu asobola kufuga atya ensi. Ojja kufuga ensi ng'abantu bano obatadde mu mbeera ng'ebyobugagga byabwe gwo bisalirawo. Ojja kufuga ensi ng'abantu bano obaavuwaza bo ne babanga balina okusigala nga bazinira ku ntolizo. Wulira waawo. Era obwavu obuluma Africa ne Uganda ng'ogitwaliddemu, obwavu obuluma Latin America, obwavu obuluma Asia, bupange buteeketeeko. Nannyini nsi abali ku nsi abaagiteekateeka baagidesigninga batyo. What comes from the West will and shall always be the best. So, ne bakizuula nti naye byonna nga tumaze obikola, Omuwarabu ono alina ekintu nga kya butonde ky'otasobola kumigratinga. Omaze okugabira abantu independence, omaze okuggyawo olutalo, ogenda kusigala omufugo otya? Bali ogenda bawa sisitimu z'okusoma, ogenda gendayo ewaabwe baggyeko ebintu, obawo obukulembeze obufu. Omuwarabu ogenda mufuga otya ng'amafuta galimu? Amafuta galinga gw'olaba agafa ag'ebunyolo, oluzzi lubeera awo, ng'ate byonna bye tukoze byonna bigenda kutambulira ku mafuta. Twogera ku mwaka wa 1945-46. Ebyo bye twogerako bya myaka mingi. Omuzungu mubi. Kwe kuteekawo eggwanga erya Isirayiri. Yakugamba yabakomyawo waabwe we baali babeera. Weebuuze baali bamaze emyaka emeka nga tebaliiwo. Waluwulirako nti baali bajja na wano Kalamojja? Wawulirako nti babanoonyezaako gye balina okulaga? Eno ekitabo kikulaga kirala. Naye Omuyisirayiri yateekebwa mu kitundu kya Middle East kusobola kukontrolinga Middle East. Omuyisirayiri yateekebwa mu kitundu kya Middle East kusobola kudestabilizinga Middle East. Atya babeere nga tebakwatagana, babeere nga tebakulaakulana. Kubanga bwe banaakulaakulana basobola okuteekinga over ensi, ate ne tuba nga tetusobola bakomako. Basobola okufuna emirembe egigenda baleetera okukulaakulana ensi nga 15 awo 16 ziwambe ensi nga zisinga obugagga mu nsi yonna, babe nga basobola okwekolera nga balina freedom ne independence, financial independence, economic independence, because they control the wells of oil and petrol of this world. Okitegedde? Kati kitegeeza bakulaga nti bw'obaleka ne babeera ewantu wamu nga bakola mirimu gyabwe, bajja kumaliriza bakulaakulanye ate nnyo bakuyiteko. So eggwanga lino erya Isirayiri liteekebwa mu kitundu kino papasire kukontrolinga ensi eziri mu kyondo kya Buwarabu gye tuyita Middle East. Tulina Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Zaali nsi za njawulo nefuuka Emirates. Efuuka United Arab Emirates mu myaka gy'ensanvu eyo. Naye before 1970s, there was no United Arab Emirates. Bwali businga bwa njawulo. That's why we're UAE, United Arab Emirates. Nga bw'olaba East Africa nti nefuukanga eri nsi eriwa emu. Obusi bungi obuli awo. Nga basobola n'okukkako eno wansi mu Morocco, Tunisia, Egypt, Algeria, ensi zonna ez'Abawarabu awo. Kwe kuteekawo eggwanga erya Isirayiri libe nga limonitalinga bakulaakulanye mu ki, bakoze ki, tebafuna amaanyi ne bakola ebyokulwanyisa ne bawamba ensi eno.
buli lwe bagaggawalamu bagamba nti oyo mukube oyo mukube. Kyova olaba kizibu nnyo Israeli okutandikayo olutalo lwonna Amerika netasitukirawo. Kyova olaba kizibu nnyo Amerika okukola campaign nga president yenna yeesimbyewo mu discussion ne mubulamu eri ekigambo Israeli. Funayo omuntu yenna akugamba nti waliwo okwesimbawo mu ggwanga erya Amerika mu campaign neggwako nga tebugedde ku ggwanga erya Israeli. Campaign ya Amerika olina n'okunnyonnyola abantu ogenda kukwata otya ensonga za Israeli nga Israeli. Amerika kebera ku dola kuliko fulaga ya Israeli ginoonye ojja giraba erina mu nsonda weeri erina kooni zaayo bwe ziti. Eyo fulaga ya Israeli. America is Israeli. Israel is America. Ba billionaires bonna bomanyi mu nsi. Israeli e controlling ebitundu nga 25 ku ba billionaires abali mu nsi. Kikebereko 25% of billionaires abali mu nsi ba Israeli. Bakikola batya gwana amanya gendo kibuuzi. Bakikola batya gendo kibuuzi. Iran egenda kusaanawo. Naye mu kusaanawo kwayo nkuwadde ensonga lwaki. Yebadde esigaddewo nga super power mu region awo. Naye kiki yakola? Yakola drones nyingi. Drones ze yakola zigiyambye zitya? Nti interceptors za Abaisraeli n'Abamerika. Interceptor kyekyo nga bolaba bagita Iron Dome ya Israeli. Interceptor kyentegeza kyekiriwa nti bw'okuba ekizuka mu bbanga kibomu ekyamaanyi kikasuka mu bbanga kigende kigwe tugeze Kenya. Kenya eba n'ekizuka ekika kyekimu nga kyo kizize gikwatira mu bbanga kigisaanyizewo mu bbanga ereme ate kutuusa olumbaganyi bw'obadde ogize. Kigisaanyizaawo mu bbanga ne kigiwugula n'etakuba n'etatuusa bulabe bwe badde erina kutuusa ku bantu gye badde ogisindise. Naye nkugambye miliyoni 3 eza dola buli interceptor. Ne nkugamba ate ono drone azikolera emitwalo 2.5 egya dola. Kitegeeza kiri expensive. Olutalo yalwetegekera emyaka egisukka 4. Bw'amala olwetegekera abadde akisuubira essaawa yonna. Era n'afuna engeri gy'agenda okukikolamu. America olutalo lugifuukidde expensive mu nnaku 6 zokka. Nti yali yeesize Israeli ne base ze yateeka mu nsi zino ze yawambako eddembe lyazo. Omuli United Arab Emirates, omuli Saudi Arabia, omuli Bahrain n'obuso obulala obuli awo. America yateekayo zonna base. Base tutegeeza nti yafuna weeteeka we parkinga, neteekayo ebyokulwanyisa byayo ebitonotono, neteekawo interceptors zegamba nno singa tusazeewo okuba gundi wano tumukwatira. Kakati ababa banywanyi ba America, omusajja wa Iran yasazeewo okukuba base zonna eziri mu mawanga agamwetoolodde America weesinziira. Kati eryoke ekube nga ekuba ku nnyama nayo. Kati interceptor bugenze okukya olunaku olwaleero ng'abakugu bagamba singa Iran esigala ekuba misailo zaayo zi drone zaayo mu nsi zino ze tugamba, interceptor zigenda kukalira. Era wenjogerera bino eggwanga erya America liri mu nteeseganya n'eggwanga erya kati baddukidde Ukraine. Ukraine mwe mumaze mu lutalo mwasobola okufuna technology ali cheaper asobola okutubakirako ku drones zino oba missiles zino eziva mu ggwanga erya Iran. Bitya Iran yakuguka mu kukola missiles n'ekuguka mu kukola
okukola drones. Era Russia nga munywanyi we yamukwatira n'amuguza ebyokulwanyisa ebya drones n'ezo missiles zakola nga Russia kuba ziri cheap ate nga ziri deadly. Kati Russia ebadde ezikozesa mu kukuba mu lutalo olwa Ukraine. Kati Ukraine olw'okuba olutalo lutambudde emyaka egisukka mu 3 yasala amagezi engeri gyesobola okulwanaganamu ne zino drones ezikubwa okuva mu Russia eziri made from Iran. Kakati America eddukiddeko Ukraine tuguzeeyoko ku interceptor zewakola ne drones nawe zewakola ezisobola okukauntalinga eggwanga lino erya Iran erifuuse ekizibu. Ukraine ezembweti ntinna ate nno ffe tukyali mu lutalo. Ate tukyali mu lutalo ne Russia bwe tunaabawa drones zaffe bwe tunaabawa interceptor zaffe tugenda kusigaza ki omu Russia tagenda tufiirako tebakomyawo. Russia yali etunda ebitundu 4 ku 100 ebya gaasi mu ggwanga mu nsi ya Europe eyo yonna continent. Naye agamba ate kati engeri eggwanga erya Iran gye ligaddewo ku mafuta awo ne litabulamu awo ku gye bayita Strait of Hormuz. Strait eyo ereese abakayita batya ereese ebbula ly'amafuta okuba nga gatambula kasoobo gatambula kitono mu nsi ezeetoloddewo awo. Kati ne Russia egamba oba wano wemba nkwatira Europe ngiteeke wano ne byembaguza mbijjirewo ddala tulabe bwe mugenda okubeerawo. Anti mwatugamba mwatuteekako natti anti mwatugamba tuli babi. Kati katubajjeko ng'eno amafuta tegava Iran tegatambula tegava Russia mbamme mubeereko awo tulabe gaasi bw'anaatambula mulabe mufiringe ku lutalo. Eggwanga erya Iran litaddewo ekyafaayo likutte ensi 11 ne liziteeka ku kikaliriro nti essaawa eno omuntu asinga okwegayirira afuna obuyambi Amerika ne Israeli okusinga ate Iran okubanga yeri mu katyabaga. Siri mu kugamba nti Iran ejja kuwangula olutalo naye nkugamba Amerika luno olutalo terulozangako mu myaka nga 4. Ng'oggyeko olwa Iraq ne Afghanistan ku lwa Afghanistan lwagaana yadduka nayo abasajja abatalibaani beddiza eggwanga lya Iran funa gw'obuuza be bali mu bukulembeze Amerika yavaayo byagiremerera. So nga yagamba yagenze kukyusa bukulembeze n'ebeerayo ne bagikubirayo ne lufuuka expensive n'eddukayo. Kati Iran ekubye ensifo zonna nga wenjogerero olwale wiiki eno okwevuma okugenda wakati wa Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza ne Minister wa Defense owa America ne President Trump nti tebalabanga omusajja musiru atategeera nga Prime Minister wa Bungereza. Bungereza emugamba tutwala mu ntalo tonna tuwa nsonga etutwala mu lutalo twagala ensonga etegerekeka. Bwabadde bugenda okukya olunaku olw'eggulo Prime Minister w'eggwanga erya Canada n'avaayo n'agamba bonga ab'ensi eya Canada tebasobola genda mu lutalo basaba ekintu kimu eggwanga erya Amerika lituule ne Iran twagala mirembe. Amerika tejja kuleetanga jjoogo ku bantu banjawulo. N'avaawo agenze Spain yamugambye kikafuuwe sisobola kuwa base kusinziira n'okuba Iran nga tolina nsonga gy'otuwadde etegerekeka olw'okuba gw'oyagala okulaga obulazi ki eryanyi. Bavuddewo bubi. Amerika egambye tegenda kuddamu kukola byansuubulaganya n'eggwanga erya Spain. Omukulu omulangira atwala eggwanga erya Spain avuddeyo n'ategeeza Amerika nti bwe kibanga okukolagana naawe tulina kubeera bwe tutyo genda nga Trump bw'oyagadde. Spain egenda kubeerawo sikaakuba nti ogamba otradinga naffe. NATO evuddeyo negamba bakyekenneenya olutalo luno ekituufu kiri nti Amerika yalugenzeemu etya. Bungereza oba agaanye okuggyako yo France
yazze negamba ffe tuli wamu naawe tujja kubawo nga France bwomumanyi ne ku Libya yalusookamu naye olutalo lwagenda okuggwa Nicolas Sarkozy funa gw'obuuza essaawa eno ali luddawa yayingira olutalo lwa Libya just olwokuba baali bamuwa ssente so factors ziba nyingi nnyo but for now Iran is on top America ewadda nti yatuuse okukakasa nti ebintu bitabuse okusinziira nga bwe yali ebisuubira nejjayo ekyokulwanyisa kyayo kye bayita torpedo genda okikebereko byakoma kukozesa mu World War II nga bikuba emmeri ne zikka bya bulabe Russia yina ebyokulwanyisa ebyobulabe tebikuba Ukraine egamba musobola nja mutwala mpola mpola kuba erina neziri embi naye egamba America olutalo ennaku 6-7 buli neighbor amuvumye naye America nkonkuludinga nkugamba ntya olutalo ensonga ya America abatunuulizi bakafulu kye bagyogerako bagamba America eno yeeraliikirira eggwanga erya China eggwanga erya China limuwambyeko buli kintu naye likolagana ne Iran awa China amafuta agasukka mu kakadde buli lunaku nzite barrels nja kubeera exact nemanya ezisukka mu million 10 by the daily kakati America yayagadde edestabilizing China kuba emuteekinzeeko akatale konna ate nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo kankanoonyeeko wano manyi saagala kukuwa bintu nga nninga akufera I wish nkalaba mangu nemekuluyisa nkakuzanyiremu wano nkakunanyireko wano What? Where's your peace president? If you're watching Iran, njagala funa nakataddewa n'akalaba tekali wala mba njagala mbokuzanyire bwonna fulufiga atoyagala kiwano munnange nakawaani I wish who's prettier, mommy? I wish I can get it. Wali. The commissioner is now going to speak and she has more time. I'm very curious to hear what she has to say. Members, the European Union, through its delegation in Kampala. Okay. China oluvannyuma lw'okutaking over America mu bintu bya business. America egamba bwenkuba eggwanga erya Iran kiyinza okunyambako Iran eno okudestabilizinga that region. Mu kugidestabilizinga China agenda kubeera affected. Nze nafuna amafuta okuva e Venezuela. Koza akyalondamu nsi z'amafuta zokka. Yakuba Venezuela. N'agitwala kati yali in charge of oil. Kati ali Iran. Kikyayagala okumaliriza nakyo. Nja kujja nkwembozi ya mafuta. Engeri ya China ne Russia bwe bireetedde Iran okubanga ekubwa okusobola okulaba nga America yeetwala okudda ku top. Esobola okuddamu okubeera industrialized as a country to create labor for its citizens. My name is Nordin Tege. Nkugamba bingi byetukolako wano tutambula n'abantu bangi nnyo. Ndi mu kusiibula. Omukulu Sula Motors wano wetukoledde Makindi. Sula Motors mmotoka zonna I wish omwana taliwo kukutambulizaawo ku kamera. Sula Motors ali Makindi wano Salama Road bw'ova wali nga ava ku Karenda kubanga Kiriro genda enajja Nankumbi wakati awo waliwo amafuta bagayita Africa we wali Sula Motors wetukolera gwe tuukawo butuusi
oba olina miliyoni emu oba 10 oba 100 bakugamba buli muntu ajja kuvuga emmotoka genda kusula motors obuuze njagala sula yennyini sula motors obagale Nurdin yatugambye tujje wano sula motors ojja kukiraba ayagala emmotoka okuva ku miliyoni 5 jangu kusula motors ayina miliyoni 3 jangu kusula motors ayina miliyoni 10 mujja kuteesa mukanye genda kusula motors eyo nga nvuddeyo kwata enamba yange y'essimu gwayina emmwanyi ayina olusuku ziweza omwaka ayina byayagala okulima byonna nafunye ekigimusa bakiyita fatiso ekigimusa bakiyita fatiso olina mmwanyi mwaka ziguwezezza ogamba oyagala kulima mmwanyi zino zigimuke zeyongereko okubala zeyongereko okuzitowa oyagala ziwanvuwe ekigimusa bakiyita fatiso kiri mabega wa Kiseka nga agenda ku Aga Khan bw'oluka mabega wa Kiseka nga adda ku Aga Khan buuza ku bondi waliwo bondi eriwo obuuza aba fatiso obagaye Nurdin Ntege yatusindise wano oba okube ku sirimu ene yange gy'olaba wansi awo ku 0705 55 85 63 0701 55 85 63 oba kubira mwami Kagambo CEO wa Fatiso kiri ekigimusa muganda wange wallahi ndi mu kisiibo nkiteekayo nga musingo bw'okiteeka ku mmwanyi zo ne zitajimukirawo ate okakasa nti kikambwe eky'emyezi 2 emmwanyi z'emyezi 2 toteekako Fatiso myezi 5 toteekako nkulaga kigimusa bwe kiri kikambwe zo togiti andi bw'onogenda kujja kufa njagala mmwanyi ziwezezza mwaka ogambe nzirina ziwezezza mwaka gumu kitundu 2 myaka gwomanyi mmwanyi zo kye ziriko toziteeka ku mmwanyi zitandika zijja kujinjimuka ebitasoboka lwaki saagala oziteeke ku mmwanyi zitandika bwe kiba kitandika olumu zigimuka nnyo ne zibala mangu ku myezi 7 mmwanyi zitandika okuteekako era w'ozitera ku mmwanyi y'omwaka gumu matabi kukola bati kunoga mu myezi egi